Obuyaga wali olabyeko bwatunda nemujja akasente kemuli. Bazadde baffe bamutusuulira abamasiikini balya kasasiro tebeefaako. Naawe ebiseera ebisinga enjaga ogitunda osanga kasitoma bw'ajja nga maama taliiwo omuyambako n'otunda. Lwaki bagamba togenda kudda mu kusoma? Batisha babagamba mbu byensoma sibitegeera. Banne baabwe ne babagamba mbu bantwala enfumbirwe. Zibiriza tusabe. Mukama taata gwe yatutonda gwe tulabyeko ng'atujja ewabi. Ebbanga lye mmaze ku nsi bingi byempadde obudde era bingi byempadde ekitiibwa. Wadde ng'ekiseera kyatuuka ne mbitegeera nti byonna byali bya kito era byali bya bulimba. Ebbanga lye mmaze nga mbiwa ekitiibwa olwo lwe ntegedde nti tekiri ku ssente mmeka ze nnina ku ssimu yange ku akawunti yange oba ze nsuza mu nju yange. Tekiri ku ngatto za bbeeyi meka ze nnina mu drop yange oba perfume meka ez'omuwendo ze neekuba. Tekiri ku ngoye ze nnyambala n'entonye mooli oba tekiri ku bungi bwa mmere bwe njiwa kasasiro oba bwe nteeka ku mmeeza z'abaana bange. Kiri ku bantu abo benyambako okukyuka era obugagga obwannamaddala awo we buli. Obugagga obwannamaddala tebuli mu ssente ze tutereka mu keesi zaffe nedda. Obugagga obwannamaddala buli mu bantu abo. Abantu bameka b'okutteko gwe mwana wa Katonda okukyuka. Era omugagga oyo ayitibwa omugagga owannamaddala ku nsi ne mu ggulu y'oyo ayambyeko banno okukyuka. Olutalo lw'okutambuza enjiri eno ey'okwagala ey'okuyamba n'ey'okuzza Katonda waffe ku ntikko terugenda kuba lwangu era mbasekeredde abanakuwalira abatuvuma. Mbasekeredde temumanyi kye muliko. Luno lutalo tetuseeyeeya kutambuza njiri ebyo byali byadda byaggwawo. Tetuseeyeeya genda mu ggulu ebyo byali byadda byaggwawo. Bagenda kutufuna bubi, bagenda kutujajinga, bagenda kutuliisa bye tutalyangako era bagenda tuwa bye tutabanga wadde nako era bagenda kutubbisa bye tutabbangako. N'ebyo mu lugendo luno tubisuubire byonna bigenda kubaamu. Tetuva ku bulungi. Omulabe Sitaani atutunuulidde nnyo. Bw'alaba abantu ngaffe nga tuvuddeyo tuba ab'enjawulo alina otukuba kubanga omulembe ayagala kugutwala. Ffe baani abamuyimirira mu maaso ne mugamba nti nedda tojja twala mulembe guno. Omulembe guno gubironginga eri Katonda era alina okugutambuliramu. Takyagalira ddala era buli akiwulira atabuka. Kakati ffe bwe tuzingako emikono gwe nolaba nga munno muweereza munno bamukuba neweegatta kubakuba notanga omukwata ensobi n'omukudaalya agolooza tekirijjawuwo. Bwe kiva ewomuweereza munno oyo gw'osekerera gwe bakuba kigenda kujjeewo kubanga Sitaani atulya mu geto, atulya kumu, atuva kumu paka omulembe guno bw'anaagwezza. Nina amaanyi mangi buli wenzuukuka era mpulira amaanyi mangi bulijjo. Ne ndowooza ku bulungi Katonda bwankoze. Kinfoosinga okwongera okubutwalirako bannange n'okubagamba nti nedda nze yanjija ewabi nammwe essaawa yonna ajja. Tetugwa mmanje tuterebuka, tetwenakuwaza, tetwenyooma, tuli b'amaanyi nnyo ekitenkanika kubanga ekituufu kiri nti tuli bannamukisa batenkanika. Ffe baani abalamu nga bannaffe bakozesezza ssente empitirivu obulamu okubukuuma byabalema bali awo wansi we batudengerera. Ffe baani tetulina nnyo ssente, tuli bagagga nnyo, tulina nnyo obukodyo naye tukyali balamu. Kyekyobugagga ekisinga. Gye baleko obulamu kale toyogera bwoti, njagala oyogere kubanga njagala oyogere nga bw'oyogera naye ng'ozze okundaba ku foundation totya microphone eno bwe munuuzi gwe gusoso ogyogererako naye nze nkukkiririzaamu guno guuma ogusobola nkwokwatemu. Guno ogusobolera ddala guno oguuma guno tegulina makulu. Gwalina amakulu bino byo kino tekirina amakulu kino. So tokitya kyogerereko byagala okwogera. Abantu bali eyo sirakyaza abaana balinganga gwe batonga bawala lwaki nkukyaziza. So yogera. Amannya go? Amannya gange nze Namuli Luzi. Namuli
Husina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mukama akwagala okimanyi? Isha. Wajjanga foundation gwe mwana Katonda ali eyo family yange ngazi. Mulimu abaana bange bangi abajja okundabako ne bagenda ne bakomawo ne bagenda nga tumulaba nko mu kamera ono y'omu ku bo. Nze nno bwe bajja okundabako mpulira eddembe era omutima gwange gujjuzibwa ekisa n'okwesiima. Wadde nga abamu nsobola okumala wiiki nga bbiri nga sibalabye olw'obuvunaanyizibwa n'emirimu, naye era mala nimbalaba. Mbadde mpita ayita nga nambula ku bakyala bange, mikwano gyange, bannyinaze ebyomuwendo byange, ate nensanga Husina ng'akomye wano. Husina, wali obeerawo wagira ngu foundation okundabako? Gangu. Wali obeera Gangu. Wali osoma? Kiki ekikomezaawo wano? Kubanga oŋŋambye okuva ttaamu eno bwe yatandika tosoma. Ate waŋŋamba nga anko ngenda kujjanga ku Lwamukaaga nsoma, era nga wajjanga ku Lwamukaaga okundabako. Sande Lwamukaaga? Lwamukaaga. Kakati lwaki olero nkusanze wano? Kuba sikusanko wano wa maama. Ewaka baŋŋamba sigenda kuddamu ssomero. Ewaka bagala togenda kuddamu ssomero? Oba bagoba ku ssomero? Nedda. Tebagoba? Lwaki bagenda togenda kuddamu ku ssomero? Mbu batisha babagamba mbu byensoma sibitegeera. Batisha babagamba nti byosoma tobitegeera? Mbu mu kirasi mba sipiikinga. Kati ne baŋŋamba mbu soonoona ssente zaabwe nsigale ewaka kuba ndi musiru. Bagamba nti tonoona ssente zaabwe osigale ewaka kuba oli musiru? Banne baabwe ne babagamba mbu bantwala enfumbirwe, oba si ekyo bantwala enjiga enviiri. Husina, oli mu piiki? P5. Olina emyaka emeka? 14. Banne baabwe mikwano gy'ewaka wali obeera ne babagamba ku myaka 14 bakutwala ofumbirwe? Amaloboozi nga gano kiruma nnyo okulaba nti tugayitako buyisi era tugabalanga ago ag'amakulu. Mu bye twagala okuwulira bino bitumenya nnyo emitima twagala biwulira, naye ensi yaffe bwetyo bweri. Gwe byotayagala kuwulira ate bye bigenda okugikuba ekigwe, bigenda ogimenyaamenya edde ku buyungo, sinakindi esaanewo. Emyaka 14 bo balaba mukazi alina kufumbirwa. Waliwo akomeka ttaamu yaggwa? Nayitira mu 3rd grade. 3rd grade. Nogenda mu P5. Kwokusoma ali okwagala? Naye bo be bakuntamisa. Be bakutamisa? Kati lwaki wakwetamu? Olwokuba bakuyita nti oli musiru? Husina, muzi temuli muntu musiru. Nze ayogera naawe nasemba okuva mu P1. Simanyi nange ginayita mu P7. Nze ayogera naawe gwe wayita mu 3rd grade okugenda mu ki? P5. Nze mu kirasi twabangamu abaana 5 mu 6, ngamba wa 5 mu 4, 5 mu 5, 5 mu 3. Bwenkyo bwe natambula obulamu bwange bwonna obw'essomero. Nesaali musiru. Nalina ebintu ebyali binkwata olw'embeera gye nakuliramu, obulumi bwe nayitangamu okgenda ku ssomero, okwekubagiza n'okwemalamu amaanyi. Byatwalanga obwongo bwange, naye mbanga siwa bitabo byange budde, ng'obudde mbuwanye ennaku gye mpitamu okgenda ku ssomero. Obwavu obuyitiridde bwanfuula omuntu atasobola kukwata be bansomesa, kubanga bwe nagenda ku ssomero saatwalanga byakulya. Nga sirya mmere, enjala ennumirawo. Kati omuntu enjala ennumirayo, omuntu asomera mu eyo embeera tasobola kupiikinga bye bamusomesa. Naye tekitegeeza nti musiru, just embeera emuyitirirako, obulumi ne bumuyitirirako. Bwe neerwanako ne ntegeera lwaki nsoma, okuva mu S1 paka mu S6 nze omu ku baali abayizi abakyasinze okuperforminga obulungi mu kilaasi. Naye nga nkola primary yange yonna nze nagimala, simanyi na kuwandiika linnya lyange. Omanyi kuwandiika linnya lyo Husina? Omanyi oliwandiika? Kakati nze baali bampita Rima Sam Annington. Naye njagala nnyo erinnya lyange lya Annington
naye ekyali nemesa nali simanyi ddi wandiika Annington nga simanyi ddi wandiika nengezaawo oli kulaminga ne bigaana gw'oli wa bbeeyi nti omanyi n'okuwandiika erinnya lyo nze waera azze wano naawe azze wano ne microphone gy'oli nali simanyi na kuwandiika linnya lyange olwaleero nga mpita mu mikwano gyaffe abatugoberera tuwerera abaana 17 olwaleero bwe ntuuka ewantu bangi bawulira eddembe eri abadde beeraliikirira ne bawona okweraliikirira olwaleero bwe njogera ensi eyimirira neewuliriza era olwaleero bwe njogera bangi bantenda amagezi naye nga wali bwe nali nsoma bampitanga mu ssiru era nga bagamba oyo asemba busembi kyana kisiru ne beerabira embeera gye nakuliramu n'embeera gye nali mpitamu okgenda ku ssomero so toddamu kuwuliriza abantu bagamba nti oli mu ssiru nedda abantu abagamba nti oli musiru beetaaga kuyambibwa osanga be bakiri ekyo saagala kyogera toddamu nakirowoozaako nti oli musiru oli wa muwendo oli special naye wabaawo akaseera mwe tuyita nga naffe abaana abato tulina okuwulirizibwa ebintu bye tuyitamu ku ssomero embeera gye tuyitamu ng'abaana abawala ng'abaana abato nga etufuula obutapaying attention mu kiraasi obutawaayo obudde mu kiraasi kakati abantu ababirabira okumpi awo bavaawo ne batugamba nti oyo musiru nenze ebbanga lyonna lyenkulabye ate gw'omu ku baana baime enkyasiza okwegomba kubanga ojja oli smart bwa foundation gw'omu ku bempuliriramu emirembe ate kati omuntu ava eri atya naga nti oli musiru otwala nti omuntu oyo aba alimba zimwemba nkubiramu emirembe bujja nkuwa aga n'ofukamira n'ombuuzaako ne tusekamu ate bantu bagamba nti oli musiru gw'owuli oli musiru bagamba omusiru abatasobola kwetwala mu ttooyi tewetwala neetwala kakati ogamba nti oli musiru tomanyi linnya lyo ndimanyi kakati kale agamba nti oli musiru ye yakupimira kuki tubeera naye ebigambo byasinga okutuvuma atugamba tuli basiru oba olumu n'agamba mbu bazadde baffe bamutusuulira bamasiikiini balya kasasiro tebeefaako kati ffe batukwata bukwasi ne batukasuka eyo bigambo biba bingi bigenda ku mutima obutavaako abantu bayogera ebigambo ebyo naye Katonda yatutonda atulizi malayika ze ezisonyiwa ezitakuuma na busungu si buli muntu agamba nti muzaddewo masiikiini teyeefaako ekyogera nti aba mugezi era yakyogerera mu butamanya ye wawe yawandiika ne Katonda endagaano ey'okumufuula ekyo kyali ffenna tubirabiraawo usina nze ndabyeko abagagga ababadde abagagga ennyo ninzamu ne mbasisinkana nga baavu nnyo ate nga abaavu ennyo be nasanga nga kakati bagagga nnyo njogerera mu byensi wadde nga nze nzikiriza nti omuntu omwavu yo atamanyi Katonda omwavu yo atamanyi Katonda omuntu omugagga asembayo yoyo amanyi Katonda kati oli ogamba nti bazadde bammwe baava mu masiikiini oyeetaaga kuyambibwa na kusabira tamanyi kyayogera bingi byayogera mu kusooka nga nakagendayo yalinga tatuvumu naye we twatuuka nga tuliyo abawala bangi abalenzi waliyo 3 yatuuka nga atuvuma ffenna newe tuba tumubuuza tatuddamu ng'agamba temuddamu kumbuuza temunsiriwalirako nze naaba nga bali eri bo taata waabwe ye yagenda n'amugamba abaana we baba bakubuuza baddengamu nga tumubuuza ng'atuddamu naye nga nze olumu tanziramu anvuma naye nga bali abalala nabo bamwesonyiwa omubuuza nga yaddawo natandika okugamba banne nga banne bamugamba mbu tutambula ekiro ne tugenda mu balenzi nga teffe tetulina balenzi betugendamu naye ye natandika okuba ng'akissaawo n'agamba kojja mbu tubeera mu balenzi era kojja n'akitwala bw'atyo teza obadde obeera wa kojjaawo
sibayinaako musaayi. Tebalinaako musaayi. Nze muyita bwisikojja naye nga sikojja wange. Kati obadde osomera paka? Nsomeddeyo P3, nsomeddeyo emyaka 3. Myaka 3. Naye nze yeetwalayo naye bagamba mbu be bankima naye nga si be banki. Gwe wetwala n'ogaba osaba buyambi? Baali bagambye bagenda kunkima. Nze ne ntambulayo nga ngezeraako ku mukwano gwange. Naye abeera eyo mwana we ne ngendayo. Ne nvaayo ne nkeera patu n'aŋŋamba ŋŋendeyo. Ne ngendayo kati ne baŋŋamba nsigalireyo ddala. Nga Mabbuli amugamba mbu waliwo omwana ajja wane buli kaseera kati atandise essula wane, n'agamba mulekeewo. Nange ne nsigalayo. Ki ekyakujja wano ewaka okutwala eyo? Baali baŋŋambye mbu bagenda kumpeerera. Ate ye nagendayo omukazi n'atandika okuba nga nvuma. Kuvuma? Kikya buntu omuntu okumuvuma kiyinza okukulumya, naye ffenna batuvuma. So tonakuwalya nnyo bantu bakuvuma, waliwo olina kubasabira omwoyo ogwo okubavumisa abalala gukendeere, sitaani aba balumbagamye. Mbeera ki ewaka wano gy'olaba n'ogaba bannange embeera eno ensobedde, oba eyakusobera oba eyaggaana n'okusoma, oli nga maama olaba talina busobozi bukuwerera? Wanene ewaka nga taata waffe tannafa balinga bampeerera. Nasomako P2 na P1 naye we yafa ne tulekerawo osoma nga ssente bazisaasaanyisaanyi. Ne tulekerawo osoma nga taata afudde. Kati bali eri ne bankima naye ebigambo omukazi bye yali ayisa mu kamwa nga talina bigamba ffe baana bato nga naye abitugamba. Ffe ne tumwesonyiwa bwesonyi n'atandika okugamba kojja mbu ffe tumuyimba. Tulina agayimba ge tuyimba nga go gamulumya bulumi. Nga ffe kojja yali yatugana obuleediyo naye n'atugamba we tuba tuwaga tubugule naye nga tetuteekako nnyimba za kisiru. Ng'era ffe tuteekako atuwa gundi momole ye nga kuliko kadongo kamu nga ffe bye tuwuliriza naye ng'omukazi agamba tumuyimba. Ate we mba mbyogera ng'olumu njija ne ŋŋambako maama naye nga maama agamba mbu nsigale nga nze wantama. Walidde ekyeggulo eggulu? Walidde emmere ekiro? Wano? Ate ekyemisana? Ekyemisana nze saalidde nadde saagala. Naye saa ziri 6 sirabayo emmere mugifumbira? Tugifumbira awo wabweru. Mwamaze okulya? Tetunnafumba. Temunnafumba. Mama Sha? Jebale? Esebo. Bulungi. Omwana akomye ewaka? Akomye. Tasoma? Tasoma. Emmere eriwa? Emmere tugenda fumba. Yoweeri? Tonnimba? Tonnimba kuba onnimba nnyo. Luno oyogerawo. Ebisale ebisinga nsooka ntunuulire. Mama Ashrafu, tolina nnyo kyokweka. Byonna nze nabiraba era nabiyitamu. Ate n'abantu abali abatulaba byonna baabiraba byonna baabiyitamu. Amazima gasigala mazima. Ne bonaakweka amazima b'abantu bwe balaba embeera gy'oli mbategeera kyentegedde nange. Naye newe saaganya okuyingirira mu bulamu bwo. Omwana ono amaze ttaamu n'amba nga tasoma. Amaze ttaamu n'amba nga tasoma. Ng'agamba ngu baagamba mbu alekerawo okusoma tuule ewaka. Namasha. Mbadde nsaba leero okwatibwa ekisombulira omulimu omutuufu gw'okola kuba luli wannimba ne saaga yakiyingiramu okubeezaawo abaana bano. Okola mulimu ki?
ntunda buyaga. Buyaga. Tunda buyaga. Mwana wa Katonda ali eyo si buli akitunda nti akiba, naye waliwo embeera wekwata ekunyiga ng'olaba abaana bakunkumuka ogamba sina kyakukola kankigezeeko, bwe muba muvaamu 10 obusobola okugulira abaana akamere ne gufuukira ddala omulimu gw'oyitamu okweyiiya. Biruma omwana ono ali mu P5 ku mwana Katonda ali eyo, mbadde nsaba owulire amaloboozi gano tuyambeko omwana ono adde ku ssomero. Maama talina bizinensi, talina nnyumba, talina waka, naye singa tumuyambako ku mwana ono n'asoma, osanga omwana ono asasobola okuwa batoobe ne maama obulamu obulungi. Tulabyeko bangi abadde banyoomebwa nga Katonda abasitudde. Ffe baani abaziyiza enkola ze? Nze nkimanyi bw'onaayimuka omwana ono adda ku ssomero Katonda ajja kikubalira. Vaayo tukwatireko. Ogwo gwe mugaso gwaffe ku nsi. Ye ensonga lwaki Katonda yatutonda, era y'ensonga lwaki Katonda akyatukumya tukyali balamu. Yatutonda kumusinza, kuyamba ku bannaffe na kumuweesa kitiibwa. Olwaleero ne guno omukisa guzze ku mmeeza yo. Nkimanyi olumiddwa nnyo, otambudde n'abantu bangi, nkimanyi totegeereddwa, naye munnange osanga Katonda abadde ategekera lunaku luno. Tusaba ku buyambi bwe omwana ono, tetusaba kinene. Singa obusobola otuyambako n'asoma ebirala, nze mba nsobola obbikwasaganya. Singa osobola otuyambako ne ku ka school fees ebirala, mba nsobola obbikwasaganya. Nsobola omugulira uniform n'okumuyambako mu birala. Nsobola okumuzza ku ssomero, nze portion yange niba ya requirements na uniform. Ku ebyo requirements nsobola zigula omulundi gumu mu term ne si za bbeeyi nnyo. Uniform zigula omulundi gumu mu myaka nga 3. Ebyo byo mba nsobola bimukolera. Naye school fees ono owa buli term naddala nga nkyatagala ne buli obwana 17 tubadde tuyina ku foundation bukyantagaza babugoba. Wadde nga mmanyi nti wali kijjale kirina nsonga, naye ate bwe nkuba omulanga gwe mwana Katonda n'oguulya n'onkwatirako byanguwa. Usina kakati obeerawo otya wano mukyali sisite we nkusanze, olunaku we lukeera olutambuza oti? Olunaku we lukeera sirutambuza bubi. Oyambako ku maama emirimu? Emirimu gye ntera omuyambako nkeera fumba caayi na kumuyambako ku mirimu gye gy'akola. Emirimu gye gy'akola. Maama omanyi omulimu gwakola okubabeezaawo? Akola mulimu yagamba atunda buyaga. Obuyaga wali obulabyeko bwatunda? Nemujja akasente kemuli? Otera okusabako? Nze sisaba. Osaala? Otera okusaala? Buli Lwakutaano osaala? Gye nali mbeera buli Lwakutaano nga nsaala. Naawe ebiseera ebisinga enjaga ogitunda? Osanga kasitoma bw'ajja nga maama taliiwo omuyambako n'otunda? Wali oginyweddeko? Toginywangako? Eba ya sente mmeka buli kati?
atunda kamu. Atunda 3 bwa 5. 3 bwa 5, obuti 3 bwa 5. Mwana wa Katonda ali eyo tukwatireko, tuyambe, totusalira musango wadde bingi bitulemye ne tusaasire lwa kisa kyo. Mbadde nsaba eddoboozi oliwulire omwana ono ku myaka gy'ayina ate naye ayingidde omulimu gwa maama. Sigunyooma nti mubi naye teguweesa Allah waffe ekitiibwa. Sigunyooma nti mubi naye si gwe mulimu maama ate gwe yandyegombye okukola maaso g'omwana we. Wadde nga ekyo kyokka ekyomaama okunoonya engeri gy'asurvivinga n'abaana be, nze kunze kijjuza omutima gwange n'ekisa, era nze kunze yaba omuzira wange asinga. Tusaasire gwasobola akantu konna. Bambi tusaasire. Leka Katonda akikubalire nti wali omu kuba ayimirira omwana onadda ku ssomero. Si musiru omwana ono, just embeera biseera bisinga ekunyiga n'ekufuula omusiru. Tajja kutta ssente, tajja zitta. Nze nkimanyi ayagala okusoma. Nze mulabyeko ng'ajja okundabako naye nga talina lunaku na lumu lwayossa nga tasomye. Era ebbanga lyonna amugamba ajawune kusaanula, amugamba anko okusaana mba njoza agenda ku ssomero, ekitegeeza ayagala. Nze nkimanyi kisoboka. Interview Katonda gy'ataddeko ekisa ne biba mu bigambo 2 ewulirwa. Mbadde nsaba, nkimanyi nti oli musabi nnyo, oli musaazi, naye era n'okusala kusaba si bwe kiri. Nze simanyi kale kusaala kundi. Tomanyi kusaala naye omanyi osobola okusaba mu lulimi lwo mu Luganda n'osaba Katonda kyoyagala. Maama teyaguyigiza kusaba. Kale nze manyi okusaba. Mbadde nsaba ozibirize tusabe. Leeta omukono ozibiriza tusabe. Mukama Taata gwe yatutonda, gwe tulabyeko ng'atujja ewabi, gwe yatujja mu bantu abaali beenyinyaza n'otufuula ekitonde kye tuli leero. Nkusaba Mukama Taata n'olwaleero okomewo, tukukoola okomewo nate. Olagire ddala abantu lwaki watukyusa, era olagire ddala abantu lwaki weetuli nga bannaffe bangi bagenze. Nze zimu ku nsonga z'empa lwaki tukyaliwo ze zino: okutuuka eri bannaffe abalumwa tubawe essuubi nate, tubalage okwagala kwo era tubakumanyise. Bwe tunaabasitula ne tubayamba balidda gy'oli era balikuweera obujulizi nti bwe wakozesa omuntu oli eyajja gye tuli twakumanya era twakyuka. Tusaba interview ya leero Mukama Taata ekwate ku bantu abagenda ogiraba. Omwana ono alidde ku ssomero. Tetusaba mmere, tetusaba bya bugagga byansi, wabula tusaba magezi. Tusaba ogiwe ekisa omwana ono adde ku ssomero. Wabeewo omuzira kisa agiraba akwatibweko atuyambeko omwana ono adde ku ssomero. Kyekyobugagga kyokka alisobola omukolera. Emmere y'omubiri ejja kumukuza bukuzi olw'onaabulira eddala agenderera eddala mu mize egitali kuweesa kitiibwa. Naye tunaamu emmere y'omwoyo munda ye ne tumuyigiriza okusoma ebiwandiiko n'okwagala, olwo nno bwe tulivaawo aligenda mu maaso n'obwakabaka bwaffe bwe tuzimbye ng'otukozesa, era alibumanyisa amawanga. Alirinnya ennyonyi, alirinnya zibbaasi, alivuga obugaali, era alirinnya zippiki okutwala enjiri y'omukwano gwo eyo ewali baba gyetaaga ebiri ebyo. Bwe tuba tuwummudde alisigala atwogerako nti bwe bajja ne bayimuka obulamu bwange wadda engulu nate. Tusaba Mukama Taata ogonze emitima gy'abo bonna abagenda okulaba interview eno batukwatireko obusinadde ku ssomero. Nze nkimanyi okisobola, gwe yamponya okusula wabweru, gwe yanziza gye nava nenzirayo ng'omuzira, era gwe yanyambaza ekifaananyi ekipya
mu bulamu bwange nenzirayo nga naabo balowooza si yenze be nalekayo, nze nkimanyi nakati osobola okujja n'otuwa olugero olupya mu bulamu bwaffe. Okoledde abantu bangi, naffe lwaliro tukusaba ojja otukolere. Bantu bangi obayimusizza, naffe tukusaba ojja otuyimuse. Totukyawangako, otwagala era tukoowoola okozesa omukwano ogwo gw'olaze abalala, naffe otukyalireko era otujjukize nti gwe Katonda atagattibwako era mu buli kadde konna asigala nga ye Mukama. Nze nzimanyi era nzikiriza nti ntabye negenda tuuka ku mawanga, egenda kukyusa endowooza z'abantu bangi era egenda kuleeta ekisa mu maka gano galeme sigala kyekimu. Okukyusa engero z'amaka gano, emirimu egikolwamu n'entegerayo ebintu egenda kutoowolola emitima gyaffe tuggyeko nnyiike n'obulumi, olwo ne tufuula ab'eddembe nate ne waggulu wa byonna tuliyimba ennyimba ez'essuubi era tulikuweesa ekitiibwa nga tugamba weewaawo zaana tuwangudde bwe wayimuka watuwa essuubi eppya n'ennyimba eppya nga kati tuli bitonde bijja. Byonna byonna tubisabye nga mpita mu linnya ly'oyo omwana nze gwe nsinga okumanya ne Mwoyo Mutukuvu Yesu Kristo, era nze gwe nsuubira nti bwe mukoowoola ne nnuŋŋanyizibwa Omwoyo Omutukuvu bakatonda abo ababiri bantuusiza ddala gy'oli, ekyo nno ne kijjuza bakatonda abasatu ababaddewo ng'ensi neetondebwa era abali baawo paka okugiramula. Webale Mukama, webale Taata, kubanga olidde essaala zaffe. Weewaawo Usina ogenda kudda ku ssomero, interview eno tugikoze nesigala ng'osaba omuntu oyo ali eyo emukwateko, tukomewo wano nga tuzze kutwala ku ssomero ppya, nga tuzze kujjuza mwoyo gwo nakulaga nti oli amagezi, toli musiru. Nsi tewali musiru gwe muntu alina amagezi. Weewaawo, mweraba.